muleke kudetinga bakyala nga tembawoowa, mubawoowe, mubawa amahale, mubajje mbakadde baabwe, weerekereza ogambe nti kino kankikole kulwani kulwa Allah. Naawe omukyala leka kukkiriza kudetinga myaka, bakudetinga bakwetegereza ki ekyo ekitakoma. Mugambe nti mpama ki amahale, tubeere muki mu halali, tuve muki kubanga buli we musemberagana buli we mulwawo mwongera kusobya. Bano tubeeko bye twerekereza ku lwa Allah. Omusajja omu yalinga wano e Makka mu byafaayo ebyedda, yajja e Makka okukola umra, okumanya okwerekereza ku lwa Allah kikulu. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atugaa nti man taraka shay'an lillah, omuntu buli waleka ekintu ku lwa Allah, awadahu Allahu khayran minhu, Allah amukyusizaamu ekisinga obulungi. Beerako kyewerekereza ku lwa Allah. Naye omusajja yajja okukola e Makka okukola hijja, omukandaala ne gumuggwako, n'anoonya ekyokulya nga takiraba. Mu biseera biri ebyedda abantu we baatambuliranga ku nsolo, abantu nga batambuza bigere nga tewali nnyonyi, omukandaala bwe gumubula ne gumuggwako, n'anoonya ekyokulya mu kasana akayitirivu nga talina kyakukozesa. Bwe yali atambula bw'ati ku haramu ku Kaaba, n'alonda necklace eyali ejjudde gold. Bw'alonda necklace eyo n'agamba mponye, kaŋŋende entunda eno nfune ki? Nfune ekyokulya, nfune ssente. Aba atambula bw'ati n'awulira nnyiniyo ng'agiranga. Kyokka nga byagyogerako nnyini byo okakasiza ddala nti kiki? Ng'oli bw'ayinza okugamba ssente zange nawandiiseeko n'emabega ennamba yange ey'essimu, n'okakasiza ddala nti si kiki. Omusajja oyo n'akwata necklace n'agiwa nnyiniyo, n'asuubira nti bwe naagimuddiza agenda kubaako kyakola ki? Kyampa. Agamba talina kyeyampa, n'ennyongera okuggwamu essuubi. Omusajja n'atambula ne necklace n'agenda. Ono enjala ne yeeyongera, omubadde essuubi n'awulira ng'afa. Kyeyakola n'afuluma Makka n'atambula asobole n'okutuuka ewaabwe nga takyalina na ssente. Yagenda ng'akola ku kyalo afuna asonde ssente ziri mukola ki? Eziri mutuuse ewaabwe. Paka lwe yalengera omuzikiti n'akyama, n'atandika okusaala n'abantu b'ekyalo ng'asaalira awo, naye nga bamulaba mugenyi. Abaali awo asoma ku bipande by'omuzikiti nga batimbyeko, waliwo asobola okusomesa abaana b'ekyalo kino Qur'ani. N'agamba omulimu ogwo ne ngusaba, ne ŋŋamba nsobola okukola ki? Okusomesa, oba nsobola okupoota. N'atandika okusomesa abaana nga bamuwaayo akasente akatonotono. N'awangaala awo asonde ssente eziri mukola ki? Eziri muzzaayo. Abaali awo ne balanga omulimu omulala era ku muzikiti, waliwo asobola okuyigiriza abaana okuwandiika. N'agaana nakyo n'eki, nga bamwetegereza bulungi. Paka imaamu lumu n'agaa nti bannange, tulina wano omusajja gwe tulaba atusomesezza abaana baffe, atuyamba, musajja muvubuka mukakkamu. Ne bamugaa naye tugenda kufumbiza omwana waffe ku kyalo kuno, naye omwana oyo yafiirwa kitaawe mulekwa. Taata oyo yakola ki? Yafa. Omusajja oyo nakkiriza n'agaa nti nja kumuwasa. Olaba kati watandise okufuuka omutuuze. Bw'awasa omwana oyo omuwala gwe bamuwadde mulekwa, talina maama, talina ani? Talina taata, n'amufuna. Bwe baadizayininga omugole bamutuusa awaka, agenda okulaba ng'omwana omuwala gwe bamuwadde ayambadde necklace. N'ajjukira kiri necklace gye yalonda e Makka nga yo yennyini. Kyava asemberera omugole n'amugamba mbuulire ekyafaayo kya necklace eno. Necklace eno ninga nina we nagikola ki? We nagiraba. N'amugamba taata wange yali agenze e Makka okukola hijja n'emugwako. Omusajja n'agironda n'agimuddiza, n'aŋŋaana naye taata wange mu kwewuunya ennyo buli yagendanga bw'ati ku sujuudu okusaba, yasabanga Allah n'agaa nti nsaba Allah omwana wange ono bw'aliba afumbirwa omusajja alinga oli